Mbalamusizaako abalungi abatulaba. Amanya gange nze Nabukalu Benita nga ni muyizi ku ssettendekero e Makerere University nga nkola essomo lya Library and Information Science. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokuna 2024 tubaleetedde omwami Ssebaggala Timothy ng'agenda okutubuulira ku gyenvuddeewe, biki byayiseemu, wa waatuuse na wa wasuubira okutuuka mu bulamu bwe. Ekyenjawulo ekiri ku mboozi ya mwami Timothy y'omu ku bantu abaddeyo okusoma ku myaka 24 egy'obukulu. Mbasaba mutuulize n'obwegendereza bulungi era musobole okugyamu ekyokuyiga. Mr. Timothy, nsaba olamuseeko eri abatulaba. Balamusizaako mwenna abatulaba eyo. Amannya gange nze Ssebaggala Timothy nga ndi mutuuze ku kyalo kino ekyansekwa mu ggombolola yaffe Mende, tuli mu Wakiso district. Nze bwe mulaba nina emyaka 37 kati. Nzaalibwa omwami Ssebaggala Augustine Kiwanuka n'omukyala Teddy Kiwanuka. Mwami Timothy, okuddayo okusoma ku myaka 24 biki ebyakusikiriza? Wava ku ki oba wasinziira ku ki okuddayo ku myaka egyo okuddayo okusoma mu siniya eyo esooka? Mu siniya esooka by the way nali ntandikidde mu siniya yakubiri mu kuddayo kwange okusoma, naye nafuna mu challenge bwe nali nnyingidde mu kibiina ekya siniya 2. Abaana nga tebanneeyisizaako bulungi. Jjukira nali nasomako kuba natuula P7 mu 2023 naye nesisobola kusoma kutambula bulungi. Nasomako nenkoma mu siniya 2 mu 2025 then nenkomaawo nga sente zibuze. Muzadde wange yali si mulungi mu byakuweerera nga tabyagala nnyo, kirabika kaŋŋambe. Saafuna mukisa gusoma bulungi ng'omwana omulala bw'anaasoma n'amalako. Nze nadropinga mu 2005 mu siniya 2 nesisoma, nentandika okukola emirimu egy'ensi nga okupoota, okulima. Nagenda okulaba nga mu biseera byange by'omu maaso si kye nnina okukola ki okubeera bino nga emirimu gimenya nnyo, kitegeera. Naye ne ŋŋamba ndiddayo okusoma bwe ndiba nfunye embavu nga nsobodde okukolayo kasente kange, ndiddayo nenkola ki nensoma. Era lwali olwo ng'olwo emyaka gitambudde, ate muzeeyi waffe yali yatufaako olwo mu kuddayo okusoma nga taata yafa 2007. Embeera n'ekyuka nga nze mwana omukulu aliwo mu famire. Kale n'olw'ensonga eyo nga nina okulabirira maama wange takyalina muyambi, abaana bakyali bato bange kuba kyesagambye mu famire taata yatuzaala abaana 11, nze omwana owookuna ate nze mulenzi omukulu. Kati ebiseera ebyo abawala abo abakulu nga batambula dda, bafumbirwa, nzaaliwe waka ng'omukulu. Olwo taata atufuddeko ate nina okuba nga ndabirira maama n'abaana bano abato abakyasoma bali mu bibiina ebya wansi. Mu mwaka ogwo ogwa 2009 we naddirayo okusoma nga nkuze nga nina emyaka 24. Nalina emyaka 24 tebyali byangu. Jjukira obeera opangisa woosula nga olwo navadde ewaka naye ng'era ku kyalo okwo kwempangisa. Nina okunoonya ekyokulya ekyange, nina okulabirira maama ne bana abato nga mbayambako okubawerayo ku school fees. Kati kye nazuula kye nina okukola ng'omulenzi yali afunyemu ku mbavu
kwe kuba nti ntandika omulimu ogw'okukuba amabulooka. Nakuba amabulooka ne nsobola okuba nga nfunamu akasente akalabirira maama wange n'abaana bali abato benkugambye bayambako. Nange kennyini zijjukira bulungi nakuba ttanuulu ng'erimu omutwalo gumu mu 1300 ogwa bulooka. Nagutundamu emitwalo 7 nga yonna ttanuulu ngimazeewo omukyala Benita. Kati emitwalo egyo 7 nensasulako essomero emyaka 2. Nasasula senior 1 ne senior 2 omulundi gumu. Mr. Timothy, wakikola otya okusigala ku mulamwa ogw'okusoma ng'ate era wookola? Anti era nga bw'omanyi nti bw'obanga oli focused ku kyoyagala owatanya wano ne wali. Nina mukulu wange muganda wa maama gwazaala aba mukulu wange ye mwami Lubowa ayina galaji mu Ndeeba. Kati nze wano nagendangayo mu luwummula nenkanika nemba nga njoza amapiki bwe tukanika nga wa buli lunaku ampayo 2,000 nga ntereka akasente ako. Kati mu kukomawo eno mba nzizeemu n'akasente akasobola okugula ebyetaago by'essomero ng'eno obulamu bwe bugenda mu maaso. Mr. Timothy, somero ki twasomeranga era distance ki gyemu eyalingawo okuva ewaka mpaka ku ssomero? Ekyannyamba essomero lyali era ku kitundu. Essomero eryo baliyita St. Gerard's College Nsekwa nga lya mukyala Gladys Bukenya. Lyali lya ku kitundu saatambulanga bbanga ddene. Ate ekirala ekirungi nayina eggaali eyali yampeebwa NGO emu eyitibwa NCCF. Mu kyesikubuuliddeeko baali banfuula omusomesa w'abaana abavubuka. Mu bantwala ne bansomesa ne bangunjula nenkomawo mbuulirira abaana engeri gye basobola okwetangiramu akawuka ka siriimu. Era ogwo omulimu nagukola ate bo baali bamanyi nasoma. Baali engeri gye nagukolamu baali bamanyi nasoma nnyo. Naye si bwe kyali era nabo baali surprised okulaba nga ate nzizeeyo okusoma. Ng'olwo ku myaka emeka egyo? Awo nali mpeze emyaka 24 mu 29 we naddirayo okusoma. Natandikira mu senior 2 nga bwe nakugambye. Naye abaana ne bambuulinga tebampa ku notice kukoppako okitegeera. Kati nendabanga obulamu bugenda kaluba nennumba office nembagamba bannange munzikirize nziremu okusoma senior 1 afresh tandike buto. Nange kye ne bakkiriza nenzirayo mu baana. Ate era nenfunamu okusomoozebwa nga abaana bakulu bato nga nze ndi musajja mukulu. Kuba by then abawala balinanga emyaka 13 abalenzi nga 14 we watyo naye nga nze nina emyaka 24. Naye nakola bulungi banjagala ne bannonda ne ku bwa head prefect ku ssomero olw'amaturity gye nalina nga basomesa mbagondera nga tuli wamu nakwasaganya bulungi era ebintu byatambula bulungi nga nza abakulembera ttaamu ku ttaamu. Kakati Mr. Timothy, wafunako obuyambi bwonna okuva ku b'eŋŋanda bo oba okukwatako okuva lwe waddayo okusoma? Saafuna buyambi, buli kimu nze yakyekoleranga. Wabula ate okunsaasira olumu abamu bansaasiranga nga balaba nkuliridde ate nzirayo okukola ki okusoma n'abaana abato. Mr. Timothy, naye kira olinayo ku famire? Essaawa zino ndi musajja aggumidde. Nina omukyala, nina abaana 4, abaana abalenzi 2 n'abawala 2 ne mukyala wange wali Nansamba Juliet. Olwo famire yo wagifuna bbanga ki ng'osoma oba ng'omaliriza okusoma? Kyesaakutegeezezza bwe nali nzirayo okusoma nabuuliramu maama wange ne mugamba maama ekirooto kye nagambako nti we naakula ne nfuna akasente ndiddayo ne neesomesa
kituukiridde wano kubanga ogwo mwaka gwali gwa 2009 ne mugamba maama ngenda kuddayo okusoma okitegeera naye bwe ndiba mmaze kuba nsuubira okusoma emyaka 2 nja kusoma masannyalaze genjagala kati wano mu 2009 ndigenda okutuula senior 4 nga nina emyaka nga 28 okitegeera nja kuwasa mu 2016 nga mmaze okusoma kyensomerera nga ntandise n'okukola n'agamba mwana wange emyaka 7 miramba nga sinalaba ku muzzukulu wo bwe naafa bato bo batandise okuzaala ninayo muto wange ayitibwa Kigoza Akram ye yali atandise nga alinayo n'omwana by then I think bwe mba seerabidde yalinayo omwana nga ate n'obulamu bwe butambula bulungi yalinamu kasente awo n'abalala abato abanzirako nga bo baabivaako ebyokusoma nabo bo nga badropinga olw'ensonga obuyambi twakula nga tewali kati nze engeri gye nali njagala ennyo okusoma nagamba nja kuddayo neeweerere kyannaku nnyo nti taata ye teyandaba nako nti nzizeeyo okusoma kuba school fees teyasobola zimpa mu budde nandisomye bulungi osanga nandibadde na dokita bimu ku birowoozo bye nali nnina mu bwongo bwange naye nasoma nagenda ku masannyalaze. Mr. Timothy nga tunagenda ku masannyalaze otugambye watula senior 4 yo wagikola otya nga osoma wokola budde ki bwe wasomanga nadda senior 4 wakola otya? Kyali kisa kya Mukama. Kyali kisa kya Mukama. Mukama bw'obanga oli wamu naye asobola okuggulirawo. Nasobolanga okupakasa nagendanga nempakasa nennima nagula mashini esaawa omuddo nembeeranga ku kyalo nga nzaagirina naye nga eyasooka okugigula mukwano gwange ye Kiwanda Fred yagenda n'agula mashini n'aginkwasa nkole nentandika okukola nga bwe nfunayo ssente nga naye bwe mutwalira okitegeera kyatuuka ekiseera nange nengula mashini ezange nembeera nga bw'ogenda n'osaawayo n'ofunayo emitwalo 2 ng'obaawo ng'osasula school fees ng'osasula lenti n'okulabirira maama nga bwe nagambye n'abato. Kati bya senior 4 ebyakomawo waperforming otya? Mu senior 4 nali nkwasaganya ebintu bingi. Natuuka ekiseera obulamu ne butandika okukaluba nga bwe nagambye nti essomero bwe nagenda ku ssomero nga nkyali mupya nasasula emyaka 2 kati bwe jaggwayo nga ngenda mu senior 3 awo nasanga nga obulamu butandise okukaluba. Nalumba office nembagamba mwalina ekirowoozo nawulirako ku kirowoozo ky'okuzimba wano amasomero gabeerewo mangi ebizimbe mumpa omukisa ogubakubiira bulooka nga nze bwensomamu nsobola okukuba amabulooka nga bwe nagambyeko nga nkyali wako era nagakubanga ne bakkiriza ne bagamba onoosobola nti kati nannyini ssomero n'agamba mumuwe emmere ya bwereere abeere nga akuba amabulooka ge nga bw'asoma. Kati jjukira nga nina okukuba amabulooka olumu nga mbeera ku mabulooka nga abaana bali mu kirasi basoma okitegeera. Ate ekirala nabeeranga ekirala nalinganga nina okola ki okusoma ebitabo nga kakadde nkafuna kiro. Jjukira yenze yali omusomesa w'abavubuka ku kyalo nabeeranga peer educator nga nkubiriza abaana okwetangira akawuka ka siriimu abasumuseemu bakozesa obupiira mu mbeera bwetyo obudde nembeera nga mbubalansinga kyenzijjukira nti nafuna byakomawo nga mpise. Mwami Timothy Sebagala wali obaddeko awo n'ofiringa ng'oyagala giving up oyagala bivaako okusinziira nti wasomanga eno wookola wali owuliddeko ng'owulira obikooyo oyagala bivaako? Kyekituufu kiri nti teriyo kintu kitaliimu kusoomoozebwa. Nina we natuuka nga ndaba obuvunaanyizibwa bwentwala mu maaso nga bungi
ndabirira abasigadde waka maama wange n'abato nina okunoonya school fees n'enkulaakulana ng'era omuvubuka eyali akuze ate teriiyo kyampanga buvumu kulaba nti bannanga abato bo bagenda mu maaso ng'ate nze nkyali mu bitabo awo nafangayo nnyo okulaba nga nsevinga akasente buli kenkola osegeera era mukama najja nnyamba nembeera nga nsoma ate nga nenkola nakubanga amabulooka nga nze bwe batuta ku ssaawa 10 ngenda nenkubayo bulooka 10,000 ewange ng'olumu nnyinyuka na ssaawa 5 ez'ekiro olumu nga nzikubira ku mwezi bwe ntyo kati agamabulooka nagokyanga mu luvannyuma lw'okuwummula nga tuwummudde kati okusoma kugenda okuddamu nga nguze ebitabo nga maama muguliddeyo banga kira 5 y'akawunga bijanjaalo olw'amabulooka gali gemba nkoze eki era nagenda okufuluma ne senior 4 nga nguze ne poloti awe Mabombwe waliwo muzeeyi Sentamu Samuel yajinguza olw'amabulooka ago ge nakubanga ewange 2 buli lunaku namekanga sure nti nkuba bulooka 10,000 2 ate nga ne kusomero nkuba kale mu mbeera eyo nembeera nga nasobola okumalako. Mr. Timothy Sebagala olinayo omuntu yenna gwe weegombanga oba gwe walabanga ne weegomba nti njagala mbenga gundi mu bulamu bwo? Bwe nali nga nsoma taata wange yayagalanga nnyo Radio Simba kati nga ku Radio Simba okwo tuyigirako ebintu bingi baleetanga abayimbi bajoze Chameleone nga bawa story zaabwe n'abannabyabufuzi nalinga nnyo omuntu wakuwuliriza abantu ab'ebika bwe biti aboogera ebintu ebyensa kati waliwo omusajja bamuyita Ndawusi omulangira Ndawusi namwegombanga nnyo nga ndowooza nti oba ndisobola okukola kyakola nayagala nnyo okukola ku radio neegombanga nnyo Ndawusi engeri gyayogeramu ebigambo speed nange nali njagala kubeera munnamawulire so togeramuko nga Ndawusi ate engeri gwali okola ki gwali weegomba Ndawusi ayogerera ku speed ate n'omubiri gwe ko biki ebirungi byofunye ng'omaze okusoma biki byewafuna oba olinayo biki byolina byeweekoleddeko nga gwe essaawa zino? Ebirungi weebiri kubanga bwenkugambye nti nasomesanga abaana nga ate nange bwensoma bato bange omu kati bamuyita Kasolo Vincent we namuyambirako awo then yafunayoko n'omukisa waliwo Kabaka programu ya Kabaka esomesa ku baana nemufunira omukisa naye awo n'agiyingiramu then kati n'okusoma yamala ayina n'abaana 2 yawasa n'omukyala ate nange wenkugambidde wali nti nakubanga amabulooka ku ssomero n'ewaka kati aganga ago ge nakuba nasobola okugulayo poloti nga nakafuluma mu 2012 nali nfulumi kati 2013 mu mwezi gw'okusatu awo nagulayo poloti yange njirina waawo mu katawuni kafaawo ake Mabombwe weri n'okusoma okumalako senior 4 nakyo kyali kyakufuna gyendi kuba luli nali nkomye kangambe mu P7 kuba bw'oba tomazeeko senior 4 obeera wakoma ku P7 lwepapula lw'oba olina ebirungi bingi byenfunye nti kati nawasa n'omukyala anzaalidde abaana nina n'amaka kati ni mu kuzimba amaka wadde nagayingira nga beeramu ngeno bwe ngazimba mpola mpola abaana nina abaana 4 omusajja tabalirwa nzaalo naye nina abaana 4 nyabo tuwulidde ku lugendo lwo waddayo okusoma musinyi eyisooka ng'olina emyaka 24 ye primary wagisoma byali bitya? Primary nagisoma ng'era omwana yenna bw'atandika okusoma
nga bazadde be bamuweerera. Mu kusooka natandika okusoma ku ssomero lyalinga lya church, ku St Jude Catholic Church walingawo essomero. Awo wenatandika ndowooza yalinga 94 awo 95 we nasooka okusomera bino ebya nasale, naye nali nakatuuka mu nasale ndowooza natandika okusoma ng'era nkuze. Ne bambuusa ne bantwala direct mu P1. Kati mu P1 awo nensoma P1 awo kw'eryo essomero ery'oku church, nensoma P2 first term. Kati nvaawo ngenda negatta ku Mabombwe Primary School. Nga sinaba kugenda ku Mabombwe Primary School kankunyumizeeyo akantu. Awo ku ssomero ly'oku church okimanyi ffe twalinga tusoma nga tebatutwala direct mu bitabo. Nga batwala? Twasookanga kuwandiikanga ku ttaka. Tewali bitabo? Ebitabo kirabika byalinga bya bbeeyi kubanga era ne wenatutuuka okukolera mu bitabo. Ng'ekitabo kimu tukigabana, nga bagula ekitabo kimu ne bakisalamu ne bakuwaako n'oli ne bamuwaako. Epenso, ekkalaamu nga nayo bagisalamu bakuwaako n'oli ne bamuwaako. Okitegeera? Kaakati ffe omusajja eyasooka okunsomesa baali bamuyita Bakunga. Ate nga ye musabisa mu kyaki, kati nga tuwandiika ku ttaka. Kyesibyerabira yankubanga engalo zino nga mpandiika S, anti olwo njiga kuwandiika linnya lyange Sebaggala, nga mu kunyoola bwenti nga nkalubya omukono n'asooka nsimula awo. Ngamba bannange naamalako naye mba ndi awo nga batandise okumpa ebitabo ne tubisalamu ne sister wange Nampala Leste natandika naye kw'eryo essomero. Bwe natuuka mu senior mu P2 second term ne bankyusa essomero ne nzira ku Mabombwe CU, Mabombwe Church of Uganda, liri awo waggulu. Awo nno mu 97 nga ndi mu P2 ne ntandika okusoma, naye nasomako ttaamu emu awo mu eryo essomero erya Mabombwe. Ate ne bantwala e Namusera, RC Namusera, bayita St Kizito Namusera, mu 1997 nga ntambuza bigere, nga ntambula mayiro 6 olunaku, kuba natambulanga mu kugenda ne mu kudda nga wa mayiro 3 mu 97. Nensoma P1, nensoma P2, P3, P4, kati mu P5 mu 2010 awo nenvaayo ate nenkomawo kuli neeno erya Mabombwe CU paka P7 mu 2022. Kati mu 2022 awo bwe natuula P7 nesisoma bwe twamala, ate era nali sigikoze bulungi olw'okuba nti ebyange bizenga bwe bityo bakugoba nze talina skulu sente n'otuula kumpi ttaamu nnamba boddayo okusoma ate tebakuwadde ripooti nga tewamalayo. Obulamu tebwali bwangu obwa primary, tebwali bwangu n'akamu, era sijja kulimba nti noba nalaba ne ku ripooti zange za primary. Saayambalako kona ku uniform ng'omwana bwe bamwambaza uniform ng'agenda ku ssomero. Nzijjukira lumu mami wange yangulirayo akasaati naye kaatuuka ku kaddiwa ka uniform ako nga tekagenzeeko wadde akabonero, naye nga kaali ka nnusu ebyo 5 saakalabako. Okitegeera? Kale naayita mu mbeera etaali nnyangu. Awo P7 we nalaba nga njitudde nga ate ne sisoma senior 1 ne ngamba mama kanjiddemu. Ye P7 wafuna mmeka? Nenjiddamu mu 2 mu P7 sikyajjukira oba nafuna mmeka naye na Timothy, ku kitundu kuno eno ebyenjigiriza biri bitya? Wakyaliyo abaana abakyayitamu eyo embeera gye wali oyiseemuko? Naye nzannyaba ekibuuzo ekyo. Of course mbeera bulijjo ebisoomoozo tebisobola kuggwaayo. Abaana abo
bakyaliyo olumu osobola okumanyako omwana olwo abamu n'otabamanya naye ekyenjawulo mu kyo te mu kitundu kyaffe kati kino eky'Emmende bagezezzaako okuzimba amasomero mangi kati gali mu buli wamu ffe luli eri we twasomeranga ng'essomero osobola okulisanga Namusera, Wakiso, Kavumba, Kona, Mmende, eri Sanda nga tutambula engendo mpanvu kyaleeteranga n'abaana olumu obutamalaako okusoma naye kati amasomero mangi buli wamu okitegera otambulako wano ne wali ng'abaana basoma naye era nga bwe nkugambye nti waliwo abazadde abamu abeesuulirayo ogwa naggamba mu kuweerera abaana ng'omwana yandibadde asoma n'amalako naye nga taata taweerera ki kyova olaba ennaku zino abaana baweererwa nnyo olumu bamaama n'olaba maama ng'agenda okukuba amayinja asobole okufiisizaawo omwana school fees bataata abamu nga baddamu kunywa myenge wadde amasomero weegali kati ffe twasanga nnyo olumu n'okusoomoza nze kuba nze bwe nali ntandika okusoma nga nze taamu nsasula 25,000 school fees okitegeera naye kati ne school fees zaakaweereege okitegeera omwana omuto owa bebi ali mu 30,000 n'okudda waggulu 40,000 ate nga n'embeera mu ggwanga mugiraba nti sente zabbula okitegeera n'olw'ensonga eyo abaana abo nkubiriza abazadde bayambenga abaana babaweerere nga bukyali baleme kuyita nze mu bye nayitamu kuba nange osanga ku myaka 24 nandibadde oba ndi dokita oba nga nafuuka dda ekintu ekyenjawulo naye ate nali nzirayo kutandikira ddala wansi tokiraba nti obudde bwali bugenze nnyo awo wenkubiriza abazadde baweerere abaana mu budde abalungi abakyatulaba tubeeyanziza Mr. Timothy tuwulidde ku lugendo lwo era tutegedde nti okuddayo nti okusoma tekitegeeza myaka bubaka ki bwowa eri oyatulaba essaawa zineeno nga yandiyagadde okuddayo okusoma obubaka obusookera ddala oyandaba nga yandiyagadde okuddayo okusoma ayinza okuba nga mwana muto obanga muvubuka obanga mukulu nga bw'ogambye naye ekisookera ddala kyakwekkiririzaamu nti ajja kusobola ekirala omuntu oyo ayina okubaako ebintu byeyerekereza okugeza osobola okuddayo okusoma nga nzaawe naddirayo naye ate nga bw'obeera ku ssomero owammanta mu bintu bingi abawala buli bw'otunula ku muwala bw'oti olaba nga omwegwanyiza kyokka jjukira olina ekirooto kyo kyakumala misomo ate n'odda mukola ki mukwagala abaana b'abendi olumu n'obafunyisa olubuto ate ne bakunoonya okukakana nga emisomo gyo giganye naye olina okwekkiririzaamu ate ng'otya Katonda okitegeera Katonda yayamba mu buli kimu nze naddayo okusoma nga nkuze naye ate sejjusa wadde nalabanga obudde abumala nga ngenda kumala obudde bungi wali ng'enkulaakulana etambula mpola naye ate ebirungi biri mu maaso nsobodde okulaba nti kye nakola kyali ky'amaanyi olwa biki bye nnina kati olunaku lwaleero ng'ate bannange be nali nabo ebiseera ebyo abataddayo kusoma nga mbasinga okitegeera nga bwe nakugambye nti nafuna omukyala abaana mbazadde basoma bulungi saagala bayite mu mbeera gye nayitamu abaana nabateeka ku masomero amalungi tulina n'essomero eddungi St. Francis Junior School liri wano mu Njovu Estate Mmende omwana wange omu Vianney wasomera tulina Golden Hearts Education Center abalala we basomera n'amasomero amalungi kuno kati kwegali naye omuntu oyo ayagala okuddayo kyemuwabula okwerekereza ebinaamuleetera obutamalaako okitegeera kati nze ndi ngini olunaku lwaleero nasoma amasannyalaze gange amayumba agasinga kuno ndowooza nkola ebitundu nga 7 ku 100 yenzo omu kuba amasannyalaze abaliko era yenze yasooka mpa yalinza amasomero mangi kuno
ebizimbe ebinene nno ddala okitegeera. Nsobodde okufunamu akasente nengulayo ku bifo ng'era omuntu atandika okubaako nekyakola, ninayo amalimiro nga yinze yeegulirawo. Essaawa zino emmere gyendya nsobola okugenda mu nnimiro yange nensima emiwogo nendeetera abaana ne balya, naye nga nabigula buguzi ku ssente zenkoze mu masannyalaze. Era omuntu ali eyandaba, soma ng'olina ekigendererwa, ddayo okusoma ng'olina ekigendererwa ky'oyagala okufuuka. Okitegeera, olunaku lwaleero nze bangi abasobola okunneegomba nga balowooza oba namalako nannyo nasoma nnyo, naye ate nakoma mu siniya 4 ne ŋŋenda njoyininga amasannyalaze mwenzijje kumpi buli kirungi kye nnina. Ate era nga bw'omanyi nti alekerera amaliire ge takkuta, akalimu kange ak'amabulooka nkyakalina. Eno bwe nfuna ssente mu masannyalaze ng'eri abaana bakola ki? Bankubira. Kati sikyazeekubira nga nze fizikale nti yenza kikola ki? Ekyo nkissaamu ssente. Bw'olaba nga nzirukanya emirimu gyange oyinza okugamba nti oba nina ssente nnyingi nnyo, naye enkozesa gye nzikozesaamu ezo entono zenfuna esobodde okunfuula ow'enjawulo. Kati sikyalinga mu mbeera eri gye nalimu. Abaana basoma, ewaka tulya bulungi, maama wange waali mulabirira bulungi. Kale kwegamba obulamu bwakyuka, tebukyalinga luli. Kakati nze mu birala bye nnenyumiriza mu mulimu gwange guno ogw'amasannyalaze, nsobodde okuwa abavubuka bannange emirimu nti bajja ne tukola ne bayiga amasannyalaze, then ne mbakubiriza okugenda okusoma koosi eyo bafune empapula, kuba kirungi nnyo omulimu guno ng'ogukola ng'olina empapula zo. Era we bajja basooka ne bayigira ku mirimu nga nange mu kusooka bwe nnali. Ojja n'oyiga ku mulimu, kati ogenda okusoma nga buli kimu okimanyi, olasaako bulasa, okitegeera. Era abo abavubuka we bali kati bangi abasobodde okufuna empapula nga batandikira wange. Ekirala kye nnenyumirizaamu mu mulimu gwange, nsobodde natandiseewo n'edduuka ly'ebyamasannyalaze. Kati mbisuubula ne mbireeta, abantu kibanguyira okubifuna nga babifunye ku kitundu kwennyini. Abyetaaga ajja ku dduuka n'agula, oba balubu yeekubye oba ayagala soketi, tumuguza matiriyo ate n'omukozi nga yeffe kennyini. Kwegamba ofuna double income. Wali eri akuguzeeko matiriyo ate n'ogenda n'obikola ki? N'obimuwayalingira. Kwegamba ebirungi bingi, ate nga ne mu maaso gye ndaga ndaba edduuka lino senga libeera nga likulidde ddala, ne ntandika n'okukolayo amalala, ne nkola eno n'eri, ndabira ddala nga kijja kuba kisingawo na kakati okusinga kati. Bassebo ne bannyabo, twebaza okutulaba. Olunaku olwaleero tubadde n'omwami Ssebaggala Timothy eyaddayo okusoma mu siniya 1 ng'alina emyaka 24 egy'obukulu, nga kati injiniya w'amasannyalaze. Nsuubira nti ffenna tufunye ekyokuyiga okuva mu lugendo lwe. N'olunaku olulala nsigadde nze Nabukalu Benita nga ndi muyizi ku ssettendekero ly'e Makerere University. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.